Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital amanya Farida Bikobere nja okubannyiriza nnyo okubategeeza nti we are live on Facebook. Osobola ogendayo n'otunoonyaako ku The Alternative Uganda oba Digital TV ojja kubanga ate osobola okutufuna bulungi nnyo kwezo page ebiri. Olunaku lwa kusatu irize Wednesday, enaku z'omwezi ziri 13 omwezi gwa kusatu omwaka tuli mu 2023 naye enaku ziddiringanye 13 tuli mu March ate tuli mu mwaka gwa 2023. Waneno ku Digital tubeera ne Women Crush Wednesday era nga omukyala Omumbejje agenda kubanga anegattako mu dakiika 2 okuva kati ate n'omugenyi waffe gwe tugenda okubanga ate tunyumya ko naye ebintu bya Nuupu ebigenda mu maaso abiraba atya bo nga bafawunda ba people power babo ba evolvize bagenze mu Nuupu ebyo bye baagala oba bo bawa magezi ki. So ngenda kukubiriza nnyo osobola okubanga ate obeerako osobola taginga mikwano gyo osobola okusharinga video eno nosobola okubanga ate information is power nga information ene etambula netuka ku muntu yenna gwe kikwatako naddala mu abali mu struggle abali mu politics abali mu active politics. You know everyone abeera mu politics naye wabeerayo mmwe abali mu active politics mwe ba to be ba MP to be councillor to be mwenna ate njagala okubategeeza nti mujje sobola okubanga ate tunyumyamuko batuwayamuko namwe mulowooza ebyobufuzi by'eggwanga Uganda biragawa kusinziira nti emigozo oba negiri mu byobufuzi naddala mu bibiina bya opposition aba FDC bali eri bali mu bizibu byabwe ate baba banopu ate tulina exhibition ya parliament ekyagenda mu maaso ku Twitter abaana bakyakola exhibition zibakyalaga omusimbi ogubulankanyizibwa mu parliament. Awo no ku nsonga eyo yennyini omukulu Dr. Kiza Besigye we yavuddeyo
n'ayogerako ng'ali ku media house emu n'agamba nti nuupu ng'ekibiina tekisobola kulwanyisa malya ga nsimbi agali mu parliament kubanga kitongole it is a whole long process era n'ategeeza nti bano bwe banaabanga banaagenda mu maaso n'ekintu bwe kityo kyanditwalira mu pate yaabwe kubanga n'ategeezaako nti ensimbi omukulu President Museveni zaatoola n'aziwa ekibiina yazikontrolinga nti so nga abantu bano bakyakwata essente za President Museveni zaawa ebibiina by'obufuzi tebasobola kubaako ne kyaboogera ku ngabana ya ssente egenda mu parliament era yategeezezaako n'agamba nti okubulankanya kw'ensimbi mu parliament kuviira ddala ku bantu abamu kuinvolvinga abantu abamu be mutasobola na kumanya era omukulu Dr. Kiza Besigye yagambye nti yensonga eri beyond ekibiina kya National Unity Platform ate n'abantu ba bulijjo era n'agamba nti singa bannayuganda bavaayo ne beekwatira wamu ne bagamba nti ekimala kimala ne bajjako omukulu aleese emize gino okubanga gigenda mu maaso naga nti naye nga omukulu oyo akyali mu Ntebbe wali mu State House Entebbe ate munnange corruption oba amalya g'ensimbi gano tegasobola kubanga gakendera ono yategeezezaako nti nno Uganda ensinga nnyo era bw'otunuulira debt burden yaffe yeewuunyisa twandibanga bagenda abantu abamu batandise okutugamba nti tuli mu failed state olw'ensonga y'ebintu nga bwe bitambula mu ggwanga so omukulu Dr. Kiza Besigye yayogedde naga nti bannayuganda basaana okubanga beekwatira wamu ne boogeza eddoboozi limu nga bagamba nti ate ekimala kimala omukulu otulabyeko nnyo sooka osobole nti owummulemu tufune new face atufune omuntu omulala oba tufune ekibiina ekirala ekinaasobolanga okulaba nti ate ekitambuza Uganda okugitwala mu maaso eyo nga tuvuddeyoko minisita alondoola ebyenfuna by'eggwanga omukyala Beatrice Akero ono yabaddeko sides eri mu municipality y'e Tooro ono n'alagira akakiiko ka anti-corruption unit aka state anti-corruption unit okubanga kalondoola emigozoobano gy'ettaka egiri sides eyo balono bagamba nti abakulembeze bakwata ate ettaka erya gavumenti ne baligabako ebyapa nga babiwa bamusiga nsimbi era nga abantu si basanyufu n'akamu era n'agamba nti yalagidde akakiiko kano kasobole okubanga ate kalondoola kamanye amazima obuzibu buvaawa era nga RDC w'e Tooro omukulu Nixon Owole ono yayogeddeko eri abantu n'ategeeza nti abantu bennyini banna okusingira ddala ba investors bo bakimanye nti lino ettaka lya gavumenti naye ate nabo olw'okuba nti bayina ssente bavaayo ne bafukirira ne bavujjirira ensimbi eri abantu abo abali mu ma offices ne bamaliriza nga babawadde ebyapa ku ttaka erya gavumenti ekintu ekitali kituufu olwono n'omukyala Sarah Opendi olwono nga ye woman MP wa Tooro ono yavuddeyo n'agamba nti emigozoobano gino egy'ettaka gimalidde ddala ebbanga era n'atutegeezaako n'atugamba nti waliwo n'ettaka eryalimenti okubanga lizimbibwako cemetery era ng'ono agamba nti munnange nalyo lyatwalibwa waliwo investor eyalitwala era nga yalifunako n'ekyapa era nga cemetery yali egambibwa okuzimbibwawo ate teyateekebwawo omukulu oyo yatwala ettaka eryo ono no yategeezezaako n'agamba nti ebyo ebintu byonna ebikolebwa eva ebigenda mu maaso sayidi z'e Tooro tebiba birungi tebisiiga kifaananyi kirungi eri gavumenti weewaawo n'abantu abakiikirira abantu b'ebitundu ebyo era ku nsonga y'emu ey'ettaka era nga n'abakozi ba gavumenti abawansi nabo twabalabyeko era sayidi z'e Tooro eyo nga nabo bali mu kwekalakaasa nga bagamba nti bagobaganyizibwa ku ttaka ate ng'ettaka lino baalifuna mu butuufu bwalyo era nga omukulu omu yavudde n'ategeeza nti ettaka lino gavumenti yavaayo negamba abantu abali ku ttaka lyalyo mu mwaka gwa 1994 negamba nti musobola okubanga mweggula ne mufuna ekyapa era abantu abo abali ku ttaka eryo bakwata essente ne bafuna ebyapa ku ttaka eryo baali baliko naye ng'ate bano abantu era kigambibwa nti bamaze emyaka 49
bamaze emyaka egisukka mu 10 nga batudde ku ttaka eryo era nga kigambibwa nti liizi eyabaweebwa ku ttaka eryo ya myaka 49 ng'ate bali ku ttaka eryo mu butuufu. Ate munnange bano no yaviiridde investor omu n'asonga awantu awo n'agamba nti ye waayagala era nga Uganda Lands Commission ano we yavuddeyo negamba mukama waffe twala naye ne bamuwa ekyapa ate ng'olwedde abantu baamala dde okubawa ekyapa ku ttaka lyerimu. Ono kwe kukozesa eryanyi n'atandika okugobaganya abantu ku ttaka ate nga abantu abo bagobaganya be ba rightful owners kale naye yafuna ekyapa naye ate n'abantu bagobaganya ku ttaka nabo bayina ekyapa they are rightful owners of the land naye olw'okuba nti ye ayinamu ku ssente munnange yatutte abasirikale n'atandika okulaba nga ate agobaganya abantu bano ku ttaka. Bano kwe kuvaayo ne beekubira endu ne bagamba nti bagenda kukkiriza kubagobaganya ku ttaka ate ng'ettaka baaligula mu butuufu bwalyo ne baweebwa n'ekyapa ne baweebwa ne liizi ya 49 years etannatambulako yadde naye ate olw'ensonga nti tugambye amalya g'ensimbi agali mu government offices bano investor we yavuddeyo n'omusimbi omungi ennyo ate naye ne bamuwa ekyapa ku ttaka lyerimu n'avaayo n'akuba ebibaati n'agoba abantu n'agamba bafune gye bagenda olw'ensonga nti ye rightful owner ow'ettaka eryo era nga omukyala oyo gwe tulaba omukyala omubaka ow'Etooro Sarah Opendi nga munnanga agezaako okunnyonnyola abantu nti byonna ebigenda mu maaso si bituufu era nga muli batuufu okuba nga musigala ku ttaka lyammwe naye n'abasaba obugumiikiriza nga bwe tulinda ate omukyala oddaye minisita omubeezi ate esobole okuba nga ekola aba State Anti-Corruption Unit basobole okuba nga bakola okunoonyereza sobole okumanya obuzibu buvaawa ani ali mu kugaba ebyapa emirundi ebiri ku ttaka lyerimu sobola okuba nga ate emivuyo gino gigonjoolwa sayidi zeeyo Etooro. Akati nno ngenda kuvaayo k'Etooro ntambule nzireko waneene waffe mu kibuga Kampala na Kawa Division bano nno nabo bali mu kubanga balajja n'olwakasasiro asusse sayidi zeeyo wano tubadde nga kimanyikiddwa nti kiteezi mu sayidi zeeri Kawempe Division we watawatuufu we badisposing oba we tudampinga kasasiro nga bamazeyo okumukolectinga mu bitundu byonna eby'e Kampala. Ano kigambibwa nti kiteezeeyo yajjula era tekyasobola kubanga batwalayo kasasiro ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti kasasiro akolectingibwa mu kibuga Kampala wonna abalirwamu toni 1,500 naye ng'ate bavudde ne bategeeza nti space eri ekiteezi munange yajjulira ddala era nti badampingayo only toni 5 so monthly so kakati nno toni 10,000 ziba zisigadde mu bantu kino no kitegeeza nti ogenda kulaba poor management eya dispose of waste lwansonga nti n'ebimotoka ebisomba kasasiro mu bantu biba tebiina wa kumutwala so nno abantu ab'omu Lutobazi wali eri mu Luzira na Kawa Division mu Kirombe nabo bavuddeyo ne beekubira enduulu nga bagamba nti nabo kasasira abasuseeko nti nno ekitundu kino kyatandika mpolampola okulaba nga bakiteekamu kasasiro jjukira Lutobazi era ne bategeeza nti kati giweredde ddala y'emyaka 10 ng'abantu badampingawo kasasiro ate nga waliwo abasula okumpi awo waliwo abafumbira wabweru ne kireetera abantu okuba nga ate tebaggwamu bulwadde olw'ensonga ya kasasiro oyo ali mu bantu era nga omukulu Ronald Nsubuga balimu ezo nno nga ye MP wa Nakawa East nno yavuddeyo n'ayogerako n'agamba nti ye yeewuunya ekitongole kya NEMA omulimu gwe kikola guliwa olw'ensonga nti basobola kubanga balondoola obutonde bw'ensi nti n'otunuulira Olutobazi nga baludampingamu kasasiro ate yo NEMA nebulako ekyokukola kyonna yo neesigala ng'etudde era no yavuddeyo n'asaba NEMA esitukiremu esobole okulaba nga ate eyambako abantu abali mu kukaaba kasasiro asusse mu kibuga Kampala olwo ne yategeezezzaako nti ekitundu ekyo nno n'abantu batandise okufunako obupuloti bwabwe nti olw'ensonga nti bagamba mbu tebasobola kuva wala nnyo kujja kulaba nga basootinga kasasiro bagamba mu kasasiro abeeramu ebintu bingi eby'omuwendo so olw'ensonga oti nezo abantu ate bo batandise okulaba nga beefunza batandika okufunako obupuloti beesenza ku ttaka eryo nti ate gavumenti bw'erivaayo okujja okubagoba bajja kuba bagayaliridde
ate nga tebakyasobola kubajjako. Kwe kusaba gavumenti n'ennema okutwaliza wamu basitukiremu basobole okulaba nga ate basobola okulaba nga bamanaginga abantu bana bali mu kwesenza mu lutobazi wali mu Kirombe mu Nakawa division, so okubanga ate bamanaginga ne disposal ya kasasiro mu kitundu ekyo kyekimu okulaba nga bakendeza ku bulwadde obuli mu bantu obukyafu n'okulaba nga ate abantu essente tebazimalira nnyo mu malwaliro nga basobola okuba nga ate bekulaakulanya. Aye n'ensonga y'emu eri awo y'ensonga y'emu eri ne wano ekyebando ku Northern Bypass nga nabo abantu baawo nabo bakaba kasasiro. Omugagga omu agamba nti abantu basanga ploti olw'ensonga nti yali tagikulaakulanyiza ne batandika okudampinga mu kasasiro ekintu ekibadde nga kigendedde ddala mu maaso. Era ono yavuddeyo nga mukaawunyo n'agamba ye agenda kufa n'omuntu anaagenda okulaba nga ate atwala ekimotoka kya kasasiro okukidampinga mu ploti ye. Ono yategezezaako nti ya involvinga ne police n'aleeta kabangali ya police n'ateekawo n'abasirikale okubanga bakuuma ekifo ekyo, naye abasirikale baavangawo ekiro okugenda okwebaka nga abantu baleeta kasasiro ekiro nga bamudampingawo. Kino kitegeeza ki? Nti munnange gavumenti yeetaaga okwidentifyinga ekifo ekirala ekyokulaba nga ate basobola abantu basobola okulaba nga badampinga mu kasasiro n'asuukiridde mu bantu. Jjukira nti kasasiro bw'anaasukka mu bantu kwe kulaba nti ate batandise omudampinga mu myala kubanga ajja kuba talina waalaga. Ono tutandika okulaba amataba agasusse mu Kampala, tandika okaabira KCCA olw'ensonga mbu tekoze myala, naye ng'obuzibu tujja kutreatinga ng'obuzibu tetubutegedde. Tulina improper disposal of waste wano mu kibuga Kampala. Kasasiro abamuyitirivu nnyo oyitako wali ku katale k'Nakasero kasasiro entumu eba esusse bweti, kati ogenda kutandika okumulaba mu myala nga namwajjuddemu si bwe budde nti omusana gwaka. It is rare to identify nti abantu batandise okudampinga mu myala. Tujja kubiraba mu budde bw'enkuba nga ate olaba nti emyala gyonna gizibikidde tegikyasobola kuyisa mazzi. Awo ono tandika okulaba ekibuga Kampala nga everywhere it is flooding, naye ng'ensonga ebadde ya kasasiro okulaba nga ate etamanagingiddwa bulungi nnyo. Awo nno abakulu we basinzidde ne basaba bekikwatako okulaba ng'ensonga eno bagikwasa amaanyi okulaba nga ate bataasa abantu abali mu bitundu ebyo. Ngenda kubanga ate nvaayo keyo side ngendeko ate side zeri ebugiri mu Busoga mu Eastern. Munnange akabenje aka including emmotoka 6 katutte obulamu bw'abantu bangi nnyo, era ng'abantu bagamba okusinziira ku eyewitness bagamba nti ate akabenje kano kavudde ku taxi. Okumugoba wa taxi yabadde ayagala okuyisa mmotoka 5 okwabadde ne lukululana oba trailer. Ono nno mu kugezaako okuwatanya ayise emmotoka zino kwe kubanga ate mu maaso yasinganyeeyo kitrailer ekirala ate nga tayikyalina wakudda. Awo nno taxi ne baginyigira wakati mu trailer 2 era nga kigambibwa nti taxi eno yabadde etiise abantu bonna ababaddemu mu taxi eyo nga badde Busiya bonna bafudde. Naye yadde nga poliisi egamba nti yo ekakasa abantu 10 bokka be bafudde okusinziira ku ba eyewitness. Bagamba nti abantu abasoba mu 19 be bafiiridde oba obulamu bwabwe bwe bagenze mu kabenje kano akatuuseewo sayidi zaawo ebugiri. Trailer emu yabadde eva ebugiri ngedde Kampala oba ngedda ku Lwejinja yabadde etisse raw material ekolebwamu sukaali lwe bayita olutabu. Manyi Oluganda luzibu, so olutabu eyo nno yagudde nekwatirawo omuliro, so byonna byonna ebyabadde awo ne byonooneka. So kati n'abantu ababadde mu taxi nabo bonna tekuli yawonyeewo. Kigambibwa nti mwabaddemu n'abaana abato bonna ababaddemu eyo taxi gye banyigidde wakati wa trailer 2 bonna abantu n'omugoba waayo bonna baafudde. Ate n'abantu abalala abazze nga bayingira emmotoka endala ezazze nga ziyingira ate mu kabenje kano mu kavuyo ako mulimu nange n'abagenze n'ebisago eby'amaanyi era nga bano balabiddwako nga ambulance zibasomba nga zibatwala mu ddwaliro okulaba nga
ate bataakiriza obulamu bwabwe. Awo we tujja okugambira abagoba b'ebidduka ku makubo naye musobole okuba nga muvuga mangu. Kirungi okutuuka late, it is better, it is okay okutuuka late naye ng'oli mulamu than ate amawulire okutuuka ewammwe ng'ate ggwe omulambo gwe gukyali mu ddwaliro nti munaye abadde ajja okubalaba ate yafunye akabenje n'atalusukka. Tubakubiriza nnyo okukozesa amaloboozi gammwe okwogera ku bantu abavuga obubi oba okozesa smartphone zammwe okulaba ng'ate omuntu omutidde naye taking ekifaananyi reporting eyo gana naye motoka namba bweti ne bweti omugoba waayo avugisa ekimama oba avuga bubi ku makubo oba ta respecting traffic rules. Sobola okuba nga kozesa social media ejja kukuyambako. Tuleme kozesa social media olw'ensonga nti twagala kupostinga obulamu bwo. Kozesa social media n'okuprotectinga obulamu bwo osobola okuba nga ate munnange ensi eno ekunyumira. Tusaasirwa nnyo oba tunyolera wamu ne famire zaabo abantu nammwe abatannamanya nti abantu bammwe bagendedde mu kabenje ako. Tubakubiriza nnyo bannayuganda okwekumira mu kumanya okunoonya amawulire bwe gali osobola okulaba nga ate munnange n'abo abalugenze mu accident nabo abeewaabwe babategeera ate ne bafuna decent burial. Ngenda kubanga ate nkola okuwummulamuko katono nnyo bwe naakomawo ngenda kuba negatiddwako Omumbejja Lilian ate n'omugenyi waffe ow'olunaku lwaleero okuva mu kibiina yali takyaliyo olunno nga yali part of the founders of People Power. Olunno tugenda kubanga twogera nsonga za byabufuzi, nsonga biki ebireetedde emigozi oba n'omunoopu, malya ga nsimbi, engabana yagaana, what exactly is the problem. Tugenda kubanga munnange ebyo byonna byonna tubyogerako wano eno ku Mighty Drive. Mpumulamuko katono nnyo nkomawo. Very good morning.